Guys, you are still enjoying tuli kwa passport onako olwaleero ennaku z'omwezi 31 onako olwaleero omwaka tuguyingira 2026 kutambulidde kutya awulira abantu abali wano bali mu ssanyu okutuuka ku lunaku lwa 31 Desemba luba lunaku lw'amaanyi nnyo kiba kitegeeza ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwo so muganda wange gwali akanga otudde ojja kubanga osaalibwa wekka nkyabuuza ku bantu ab'enjawulo abaana mugamba mutya mukuliko omwaka tuli bulungi baba kuliko omwaka kuyitamu baba batwakwize muboyi wange kyekiro naye bitambudde bitya omwaka guno bibadde byakuzoganya si bibi wetooke tulifunamu ne tukaganya tulina okwasaganya ku myaka gye tulinamu obulamu ne butambula tulinawo obuzibu ekyo kyonna waki kyogamba nti mukama omwaka guno yakikoledde alhamdulillah byonna abimpadde omukyala amumpadira akasente ampaddemu netooke tulinamu 2026 wetesetesa otya ate teteze kwongera ku kasente kenina nekugenda kusobola byongerako okusomesebwa kubaawo omwaka guno ebiganyemuko wakososa eregoleto bikwasa allah atesigala nga mpisalausala okukola okwasaganya omwaka ogujja sobola okwongera ku ebyo byenina eyo kyokka koyi wange agaye muganda wange amwagaliza onako olungi nanowedosebo tuli kwa passport kiri kitya bakiwa masavu ku masavu abaana muganda Happy New Year bro. Uko soko tubuzeeko njagaliza gwe omwaka kutambudde kutya 2025 mwaka tegumbeeredde mubi nina omukazi gwensinga okwagala era yoyo mwe ku bugambo bumwana wana mukwano nowe December gwe bulamu bwange gwe buli kimu kyange abaana mugamba kutya tuli bulungi mubende nojja wano mubende lezja n'emisaaki kutambulidde atya bulungi nnyo ebizibu ebisomoza bibadde bitono eza kisiza okundeeta wano okulaba misaaki muwagala nnyo papa zinagiraba ne mbasijjangako okunyumirwako wano negagala mulaba aba wali bazebuka nazebwokwa nagateka mu transport buli kimu ndabe papa oddeyo nzirayo nkya njagala kulaba misaaki ekindese wano kyakya omwaka guno namumaka okyakani wano mubende kweroko bamanyiyo kasana papa misaaki omwagalako enyimba zinadalirogwa olwa gospel baluyita kankutendereze sebo olutegete omwoyo ali waggulu olwo lwa gospel lweziba omwagalako kyekindese wano mwagala nnyo era mugambe navudde mubereze kulaba mwagala nnyo kwekoteka mu transport sente wano ewe mwagala nnyo mugambe weewaawo tukyagera maaso 2026 tumuyingira mwaka guli nabonowulira lakewano ku stage ali mutugamba tunaku luno nga bwekugambe tukyali kwa passport abantu bakyanyumirwa nga olidde omukyalo oli gwe tubadde naye wali n'atugamba nize papa misaaki alinye ku stage omukulu yatuuse dda gwe balinza okulinya ku stage agitunuddemu naye ng'agenda otuyingiza omwaka 2026 mu maanyi n'essanyu papa okutandikirawo 2025 tumumaliriza tumutambuza bulungi sofa omuntu omusiigira ekifaananyi 2025 atambudde atya n'okutukonakusooka twebaza mukama tetujja munenya lw'ebyo ebiganye mukama tetugenda munenya lwabiganye tugenda kwebaza byasobodde n'okutuwa obulamu omukulu agenda ku stage
Okay, nga wali tukyayogera ne papa mu nsonga za 2025 tumaliriza interview eno twagitandise mwaka guwedde ne tuyingira ne mwaka omupya kati tuli 2026 ne interview gye tukoledde emyaka 2 olunaku olwaleero papa abantu maso bayisa mwaka 2025 tuli 2026 nasembye okwogera nawe nga tuli mwaka guli okumukadde nga tuli mwaka mupya before tuzeeko katono mwaka guli omukadde 2025 so far tambudde atya on your side musically business wise. Twebaza Mukama olw'ekirabo ky'obulamu ne tusaasira abo abatamwazeeko Mukama abawumuze mirembe, tusabira abo abalwadde Mukama abasuuse, tusaba Mukama byatatuwadde mu mukadde mu mupira bituwe tumwebaza ebyo byatuwadde era tumwebaliza ddala. 2025 kutambulira atya papa? Si mubi, nabadde mubi era twebaza Katonda olw'ekyo. Okusinga bwe malako omwaka neebaza kirabo kya bulamu, bwe malako omwaka nga ndi mulamu kyensinga okwebaza Katonda kuba bangi tebagumazeeko, ebirala si nsonga. Tutunuulire ebikujjuko bingi ebibadde olunaku olwaleero passport turn up abantu kibadde kitya okutwalira wamu papa? Kimala kubanga kino kiteekawo okusanyusamu bakasitoma bange, kimala nebaza Katonda olw'ekyo era nabo abawagizi mbebaza bebale kujja. Buli 3 nyimbira ku papaasi, bwe mba mu nkuuka mbeera ku papaasi era njagala bakiyige niwe tuba tetulanze ku leediyo papaasi. Omwaka guno gwe tutandise papa ogulaba otya katooca awo maaso awo bwe tuyingidde olunaku olwaleero? Omwaka guno gwe tutandise okwoye katooci maaso awo omwaka gugenda kuba gwa bibala. Omwaka kasa guyingira nga nnyimba, kasa guyingira nga ndi musanyufu. Nze buli mwaka okudda ku mba nsuubira birungi, ebisigadde bya Katonda byasalawo naye nsuubira nti kugenda kuba mulungi. Ate Katonda mukoze eki nina kyemukoze wali kyomukoze nze kyemmanya njagala era nsuubira ebirungi mwaka ogujja. era abawagizi babakwakidde ebbanga lino lyonna n'omwaka ogwedde tuguyisemu n'emyaka gyonna egiyise tutandise omwaka omupya basuubire ki omwaka guno? Nebaza abampagidde ne beempagidde kuba naye nina beempagidde, bawagira mu supamaketi, ngula sukaali, ngula omunnyo, nsasula amazzi, nsasula biki, nange no ndi kasitoma samuweya. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ng'ogyeko kino ekibuzo kibadde nakyo wano papa olunaku olwaleero 31 mu mwaka tulina ebivulu ebirala ebibeerayo. Ng'ogyeko kino ekibuzo ekibadde olunaku olwaleero 31 nga tuyingira omwaka papazi puroguramu yayo eri etya? Tujja gibawa omwaka gutandika butandisi, puroguramu tujja gibawa. Kati nange njagaliza omwaka papa, kwagaliza omwaka omupya omulungi owase. Tebatandikira ku mbaga, soka ofune omukazi ogenda okuwasaliwa sala abaana mweteketeke. omanyi kali akantu tewambuuza papa duse jagadde nnyo era neyansiza kuba mubaddewo bulungi, mubaddewo mubi, mwaliwo muto ate mubaddewo ngakuze kyekudde ebinonyoonya nagene bakagita omwo mwezi gy'oluyimba mwebala omuwagisa bagemebale Katonda abaddize mwabange kuba mumpanyiridde nnyo mwebale
Okay, happy new year everyone watching in live. Sebitusaka Eugene Buzz TV UG nako rwale tuyingira omwaka 2026 Papa Sports papa msashima kulandekesa chune chamanyi wana wendi ne mtaja wange Lucky One omwaka tukuvuza fenna tuyingira ne mwako mpya happy new year before ngasina kutani kugenda wala happy new year tumana soko muzeko kwa Lucky One okutokera dala
mbagaliza omwaka omulungi omupya guno omukadde gubadde mulungi gubaddemu n'ebibi bingi era mbagaliza mube nga mwegendereza olunaku olwaleero ingire mwaka omupya. Omwaka 2025 gubadde gutya saidi yo? Negubadde mubi kuba ndi mulamu kubadde eri kisinga bulamu. Abantu bafiiridde mu accident abantu 5 ababadde 7 nenze wendi sina kyeniza kwebaza Mukama abula okuleka okumusigala nga musiza businza. Nzabadde n'oluyimba lwa bandi olusinga obulungi tebayita Kerere era yenze kati esitayimu eno omuyimbi afuga bandi kati omwaka ogujja abayimbi bonna abasigadde basirike omwaka ogujja basirike kubanga nze agenda okufulumya ennyimba. Olina oluyimba olunaku luno nina olunaku luno lwakoze nnyo naddala abantu nga badde eri Mukama Katonda. Olunaku luno oluyimba lulimu buli muntu yenna yeetagadde eri Mukama kubanga kati olaba olunaku olwaleero oluyimba lukolawo buli kadde konna koba otaddewo ba buli muntu yenna yeetaaga Mukama naawe weetaaga Mukama kyova olaba onyirira ate ebintu byo bitambula bigenda mu maaso. Sebo gambye olya sebo kyova olaba onyirira era ebintu byo bigenda mu maaso. Abateesiga Mukama ebintu byabwe bikogga bukozi. 2026 gwe tuyingira endongo weeseetinza otya Lucky One? 2026 ngenda kulaba ku president omupya, ngenda laba ku mubaka omupya Emitiyana naseetinze ennyimba agamba atya ye omubaka mulungi na honorable. So omwaka omupya okutandika ne leero ngenda laba ebirungi bingi eri bafaanisi bo abagaliza omwaka omupya mulungi batambulire bulungi. Bafaani bange mbagaliza omwaka omupya mbagaliza muko obudde mpamatu muko endowooza ndi muyimbi akyasinza oyimba bandi omulungi ndi muyimbi atayimba bintu bityobola abantu. So mbagaliza omwaka omupya mwenna Mukama bawe omukisa. Olunaku luno Mukama olunaku luno ndutandise nono tajwa ndutandise nawe kale chakabi twadde adalake wantu kyatambula fena kyatambula mpola mpola tugende wano lulabe enteekateeka bweri ku Papa Sport era wetwogerera Papa Misa Kyemakula agenda bakuba ndongo agenda yingisa abantu omwaka 2026 nga baguyingira mu maanyi era n'essanyu ly'amaanyi gwe ali ewaka zukukako ne bona video eno omwaka ogujja nga ziri 31 zukukako tobeera waka nga weebase naye nga gwe twogera party is just getting started. Abaguze ku byogumya bali mu kunyulwa this side wano ngenda kubambuuzako ku bantu ab'enjawulo 2025 abayisizza atya abatambulidde atya. Oyinza okuba oliyo nga gwe 2025 takutambulidde bulungi nnyo akasente kaganyemuko naye nga oyinza kulemerako lindako njagala papa ali ku simu naye njagala musoberera mpola mpola ng'avudde ku simu awo nja kuba mufuna naye biri akasoka nfune ku bantu ab'enjawulo naye omukulu agenda kusejja naye ekiriwo kiriwo ekiti abeeno njagala mbabuuzeeko omukulu ogamba otya kirisya baba happy new year. Mwaka kutambudde kutya? Kutambudde kiriya. Ngabo bagubalawe kutambudde. Era bwe kiri. Nkulaba onyumirwa. Ngabo obimanya. Akasente kalabise. Era mpola mpola. Mama jebaleko. Omwaka kutambudde kutya? Olina kwakala olimba. Abaana mujebaleko kuliko omwaka kubadde kutya si mwangu naye olaba tukumazeeko kijja kukwa olaba tuli tukumazeeko babateki ize kwakowa tuli Papa Sport kitambudde kitya tuli Papa Sport kitambudde kitya leero banange papaasi yatta ebyokulya ebyokunywa byonna biryokke yakweyagala olina kyogambayo okusanyuka kwokka omwaka ogujja ogusuubiramu obuga kyaba njagala ngulekota okuba nazimba obadde ki wesirikire anyumiza gwakowa oli ku sente yo olya obadde ki n'abaana nabaleese balyeko autu owaaye babaleese mulye ku sente ogamba otya omwaka ogutambudde kutya
mwana wange buzibu nnyo. Ate lwaki? Bingi lwakwasobola kutotola naye bingi. Mugagga obulamu bwe mugagga bulamu. Omukulu gyabaleko taata omwaka nagwiseemu kutambudde kutya bwebito mpolampola naye nga twagwiseemu nga bwakubalawo kwatambudde bonna nga be mbalina benatambudde nabo esebo ali mukaaga osuubiramu ki ina 26 subiramu ebirungi kale sirabira maaso bano abaana bo owe muze kulya ku soda ya mama mumaze kulya ku soda ya mami kiri kitya kiri kitya kiri kitya Guys, you are still enjoying tuli Papa Sport olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 31 olunaku olwaleero omwaka tuguyingira 2026 kutambulidde kutya owulira abantu abali wano bali mu ssanyu okutuuka ku lunaku lwa 31 Desemba lwa lunaku lw'amaanyi nnyo kiba kitegeeza ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwo so muganda wange gwali eyo akanga otudde ojja kubanga osaalibwa wekka bagala osuule bayenge obwerere ebyo bigambo tebimenya magumba kerere peke yake nze nabamuuse wamma atayagala tombuuza bwe sinasanyusa kitegeeza siri kusanyusa oyo atanjagala kiba kitegeeza tolinjagala kwe wamma banjagala muliwa njagala kusala ennono ab'emiti b'emizito tunaabalabikeera wamma banjagala muliwa njagala kusala ennono ab'emiti b'emizito tunaabalabikeera bokedde bingi naye tebikula mmere abokere naye oyo kokokoko omutima gunnumulima kuba dikwate gunnuma lwakubanga takwata owedda omutima gunnuma lwakubanga talitowedda wamaze gunnuma lwakubanga munamalida omutima gunnuma lwakubanga tabanga todda tadada sometimes I really wonder wama when I remember the one for the wrong why baby unajua nakupenda you make up for me busy together wamma kakati abamatira mwena kampulira kalulu Come on!
Thank you so much. Star Boss.
Nawe yekwe asingayo bulungi musi